Sagala muntu yenna inakozesa amaanyi galina oba amaanyi okunyigiriza omunaku. Oluyi Pallaso Lwewakuba Alien Skin nali ku buliri ne mpulira obusungu naze nisinenzera lisigina ndinoonya kwambadde ng'omuyimbi mbalisinasiinda nejjawo empalasinaa konsati eno niŋŋamba kantiteekekoti yaba era bwe nateekayo posita abantu ne balaga nti nabo ekikolwa kya Pallaso kyeyakola obujoozijozi obwo bw'abakamiliyoni bwe bakola abakukaaba obujoozi bwabwe okumanyira abantu n'okukola obubadde obw'ekigega ng'atamala kunafuya muntu kukola nga bwe yagala ekyo kibeere waggulu yamaliriza olwo Oluyi Pallaso mu kaliya ye mu by'okuyimba agenda kuteewunya kyeyakola ekyokukuba omuyimbi n'okuba omuntu munno kya bujoozi nnyo era Pallaso omusajja gwe bayita Irene Sikiri wadde abadde alina amaanyi Oluyi lwa Pallaso tetujja kulusanyukira kubanga ekigendererwa kye tekyali kya kufuula Irene Sikiri w'amaanyi yamukuba mukukakkanya era omwana ono okumanya alina amagezi nga akyabaddeko feva yagaana okukola ensi yonna kyali esuubira abeera muddiza era abakumukoonako singa essaawa zino atambula ne drip ku mukono Pallaso singa essaawa zino atambula ne drip ku mukono Irene Sikiri abakumukola amakumukoonako ati naye Mukama engeri gyali nti ayogerera ku bantu be abalangira olw'emage yamwogererako n'atamuddiza era kooti y'abantu nesaba omusango gw'ogenda okulaba olunaku olw'enkya kufuga omusito abantu bayinza okuba bangi nnyo kyenjagala okugamba essaawa zino eno konsati kwe tulina federation enamba endinga pulezidenti bayogera tewaliwo n'omu asobola kuwakanya keti event yeyakoze ku byensimbi ema promotions yakola ku gulawundi mu nteekateeka jime naye ali omu mu nteekateeka Broadway promotions naye mwali omwami gwe bayita Bajjo alifunsi bwe twamusindise waggulu wali ku luleereetu era ensonga zitembeeta bulungi nnyo nawe mukiraba kino ekivulu kirina bapromota abakiri emabega olw'ensonga tetwagala muntu anyigirizibwa federation yonna egaanye okubeereramu omwana federation bwobanga ozze nga olina ekigendererwa ekirungi eri music industry olina okubeera bonna nesapooting abayimbi naye bwetwogerera federation teri mabega waako kino kikolebala gwenga Abitex promota kino kankikugamba okuva n'olwaleero omu federation yaffe alina nnene tewaliwo muntu alina maanyi okuvamu ofuna bulungi eno federation zikankibagambye ku mpewo tunuza bulungi nyokamera eno federation esobola kuba nga ayogera akasajja akembwa federation esobola kuba nga kiti federation esobola kugwa nga kiti ema balunywa bagiriza naye bebanga tukyalina ttiimu nga tukyatamba federation eterina masola balamu olunaku lwejjo yakoze interview n'agamba olina olugambo Barugahale towange manyi balamu Barugahale ye muntu asinga obunanfuusi mu nsi era ne mwena bamwagala babakenekikola yasinga olugambo tomukubiranga essimu bw'omukubira essimu aba aliko bw'omukubira essimu ebeera mulawo bw'omukubira essimu balamu Barugahale aba akutaddeko n'omuntu omulala omusajja gwe bayita balamu Barugahale yannema okutegeera naye nga bekiri nti Mukama akira bakezi ku makya n'agamba kufuna ssente ensonga lwaki azina naye singa okufuna ssente kwavanga mu ntegere y'ekitabo balamu kyeribadde ne ssente mbuga promota muwateesa tewabawo promota mu Uganda abadigize bali miliyoni namba ofuna bulungi otunuulira obuwanvu obuli erugogo n'obuli ku Freedom City tewaliwo entaka kukosa munne kyetwayogerako ewakuba nti yakitegeera yali mbintu ebya MP project twagamba omuntu otegeka otya ekivulu kalenda n'otegeka n'ekivulu ekirala
Ennateete ku bitaala ekyo kye twali twogerako kuba Kenzo yayimba ku kalenda emakiide ku Easter eri Easter ate n'agenda n'ayimba ennateete era bonna ne basaba eyo distance gye twali twogerako naye olw'okuba nti omusajja bange munnanfuusi ng'enkola ye obunanfuusi bwe tebujja tukwatako naye agenda kubitegeera olunaku olw'enkya nti balamu balugahale mu kazannyo kano tusobola kumutambula njagala bakamera mu kazannyo kano balamu balugahale beera waabula promota mwegassewo likodi okulanga ekiggulu nga nina ettiimu yange pet event nga nina balina event nga ndine Bajjo ndine Alfonso Bajjo elunaku 4 ene concert egenda okusinga okubeeramu abantu bategere nti bagenda kujja eno wakonoona waliwo space endala bulijjo tebeerawo freedom city tugudde emilyango gyonna bonna woyagala woogenda balamu mu nsi sente sikamala byonna okugamba kooti y'abantu yennyini tebeeramu mulamuzi kooti y'abantu besalangawo oba olwana na katonda ayogerera mu bantu essaawa zino zebikyaŋŋambawo sirabangako maanyi gali ku tiktok agamba tuli mu miliyoni namba abantu bandaba kyenkugamba kiri beekiti Aleni Sikini Irene Sikini Kimenke erinnya olyogedde otya namusanze ngaali alina waali ne ttiimu yange nemukwata nemuteeka ku kusolya waggulu namusanze nga alina waali ng'atokota ali mukuba atambula nemukwata nemukasuka mu kasolya eno likodi gyagenda okukola nti oli muyimbi era kozi Kyagulanyi ate kankubuulira aliko emmandwa gy'aliko emuliko ku mutwe naye nyini aliko emmandwa mugitegedde emmandwa eri ku Irene Sikini Kimenke sobera ekivulo ekirala ng'oggyeko kino emisango mu kkooti mutwale enkola Abitex ebifu mu ggwanga nina essimu ya buli muntu yenna teri yasobola kusitopinga kivulu era tewakyali asobola kusitopinga kivulu kya promota asaba nga agoberedde emitendera batuwa ennaku 3 ezijjudde okusaba security era twabadde tukyali mu ttaimu yaffe baluwa yabaddenga bumanyi balama akulu akulesimu n'abuzaabuza security wabaddewo yabadde eraalidde naye enkofiira nevaayo akasajja akembwa kano kemulaba mu kamera kavaayo nembagambe ebbaluwa ya Irene Sikini eriruddawa baluwa netambula era security ne bagituwa era poliisi egenda kukonfaminze egenda kukiddamu olwaleero lwakisiva nga bomanyi nti akazannyo kano kulanyiniko olwogezaako okukuyingira oba ogenda kukkirira mu kinnya ekiwampa ennyo ofuna okuzibu okuvaayo nga balamu balugahale bayagala okubalumba olunaku olwekyatuba afrikanisiti enteekateeka zina zijjiriddwamu zijjiriddwako engalo omutwe wange omuwagizi wa NRD Mutwe omuwagizi wa MK obukode bonna babadde agezaako okwogera kulemesa konsati eno bonaona twabuli nyinyi era bwetwogera konsati gerera polisi ekimakasizza polisi ya security etwabungimu bakanyuma bonna bwebali Kimenke kooti y'abantu esazeewo kooti y'abantu banakubeera ekibuuzo ekyebuzibwa eri abantu bonna ayo olunaku oluyi lwa Pallaso lwatuleetedde okuba nga tulina kukola konsati nakoonya nakoze ekyobubuuza ekitabangwawo nga alowooza akola akabadde akawanika konsati ye nga ali emabega we yebbala mu balugahale ate enyuma olwa mubuuzi President Museveni okutali musango ekikolwa ekyo kooti y'abantu bafunye essimu z'abantu nateekayo ku polisi nemwamba ani akubye Irene Sikini Irene Sikini bino byebyo kaakati oluyi olwo ne lunyiza abantu nfuna komenti bbiri Abitex tuteere Irene Sikini olunaku lwe lumu ate kooti y'abantu ekinakuzizaani kooti y'abantu comments bbiri zezavuddeko kino kyonna neŋŋamba oluyi Pallaso lwe yakubye Irene Sikini agenda kubejjusa mu bulamu bwe ali era yensonga lwaki abonaabona yakeetonda emirundi
n'omutwalo gumu mu 12. Era temusonyiwanga. Sife tulina okumusonyiwa. Agende mu baana ba ghetto bonna nga pulezidenti wa ghetto yamugambye agende yetondera abantu bonna ba ghetto. Anamanya nti ono wa ghetto no si wa ghetto. Andi kakati alina okozesa amaanyi ge yafunye ng'akuba ng'abaakozesa ng'agenda ku mwana wa ghetto ne kkooti y'abantu nonna gyeri agyetonde nti bannange Balamu yamuzaabuzizza abaana badde kabisa obwongo okukuba omuyimbi w'omwaka. Eno embeera nga tugijje ku muyimbi ng'omuyimbi bapromota nga mu era tebakulimbanga nti tulina olutalo lwa promota era n'oyo Balamu yennyini manyi ku ssente zimukabula ssente ono omuvubuka ono alina nnyingi nnyo kuba n'endala abanene bazimuteresa alina ssente nnyingi bateresa alyensi bateresa oyo Balamu alina ssente nnyingi naye buli kaseera yagaana okubeera mu mati tewaliwo olutalo lwonna lwonna abayimbi omuyimbi ayimba enateeka nayimba ebwayise nayimba ekaleebe naye bona bonna ne bakola ki ne bafuna tetwayogerako teyakitegera oba shinene omuyimbi tugeze Dikenzo yayimba ku kalemba era lisita ate n'avaawo n'ayimba okugeezi bapromota bonna ne bakola ki ne bafiirwa ebyo bye twagala okuteesaamu tutuula etugamba kusanikadde teekosa ono tutuula nga federation tugamba netugenda mu maaso naye ate ye ekintu kyakiresa mu mbeera ndala kibagamba ogamba nti ate kubanga nobafudde kusiti yakuyakola ate tugize tugana abayimbi banjawulo namwa gyanjawulo tewali wakusa munne naye yataddewo mbeera yakuojeko federation eyo tetuli bamukwano muntu eyagala naye federation eyo ekola kiresalawo netugala nayina okutakkaanya nalagika kuno nikati tuli bumu era y'omu ku bateesiteesi abaliwo konsati y'ekimengo kakati obukyayi obwo bwonna twabuli ku bbale naye omusajja gweta Balamu alina obuzibu bumu ayagala nnyo okubanga ali mu mmotoka ya myonizi 5 naye omusanga ate afitina okuvuga boola asobola n'okufitina ow'eggaali n'ekintu kyalimu kyennyini ng'agenda kufuna n'abantu aba tayagala kibeerewo ati bwatyo Balamu ye tumumanyi era tujja kutambula naye naye nga mumanyi embeera gerezi yabule n'agamba nti singa abadde kubanga bayagala okukozesa abalyali bayagala okukozesa bajje bakyankalanye wano ate abamu bakwama okugenda saidi ogamba bategese polifujjo wani yamusi kubanga yo obwongo bwe mugamba enshule nabeeramu efujjo Abitex ng'omujja inonekulabikanga yavaawo ene girabira nti ate teekateeka Mukama yaleetawo teri kibawo naye ebyo byonna byonna polisi tugitegeeza tugenda kuteekanga bulungi nnyo wano abantu bwe bagenda okwekuumira show yaabwe kooti y'abantu yeeriwa kirusi era tewaliiwo Abitex ekigambo kiri mu bigambo ekisinga obukulu kiri ekintu kimu nti Mayweather bwe yalwana ne Pacquiao tetwatendereza nnyo baali balwana naye omutegesi gwe twasinga okutendereza yasuza abantu bonna ku budde nga batunula kakati noba Abitex oba mutegesi kyategese ekivugu kino tetumuwadde ranka etabangawo ey'enjawulo ekyokubiri eggwanga lyonna likubunkenke limanyi freedom city bwe tugenda okubeera ekyokusatu security mugirabye neyeetoloola emiryango gyonna netuwa amateeka netuwa abakanyama abalina okukuuma netulagira abapoliisi abagenda okujja embwa ambulensi buli kimu kyonna tukimaliriza so Bajjo ali wano ng'omukalabala baba organize bachifu bakafulu okulanga kimu kigenda mu maaso stage master Dr. Kwefulu Kutawaali nnyo yagenda okubanga head of MC enkola yonna aliwa Musa security bano bakanywa musa yokwendegera kwa byanjawulo Uba security, SSB security, police, maje, intelligence zonna military bagenda kubeerawo n'olwekyo essaawa emwe ey'okumakya nga tumaze okugoba buli kintu kyonna wano emiryango essaawa 4 nga abantu batandise okuyingira so saagala mulowooze nti waliwo ekyenjawulo omuyimbi bamwetaaga buli wantu bamunoonya tubadde naye mumulaye mu security meeting alambudde ekifo ehaaso yazimala press conference ezze yazimala ne mutule wansi deployinze bulungi kubanga eno show kigeze eri bannayuganda bakompyuta baffe batambudde bagamba eno show yabayaayi mukimanyi bulungi abayaayi tulina okukola statement tugikola tutya nga tewali anyakudde kasimu ka muntu
nga tewali muntu azze waka nga si musanyufu ate n'omuziki tulina abayimbi ba Sabulaizi Visit gye twagenda bagamba abagenda okujja bakuba omuziki omutaba mu Uganda. Ekyokubiri tuwuliddeko nti Balamu ali mu luko olusindika enkuba era asindisa embegawo tumusanze wali abandabye nga alina byabadde akola wali naye ffe tuyise ba pasita tuyise ba sheeke bali basaba kubanga eno show emutadde ku bunkenke ate nga mumanyibwa omulogo w'enkuba kubanga abadde ng'agyogerako ng'agamba show yabayaayi naye tubakakasa mwena mwena abazibala basuuza Bobi Wine ebisaabala nga security tewalina muntu abba kasimu yesu gye mugenda okulaba wa Freedom City naye abazadde temuleta baana bali wansi wa myaka 10 tubeegayiridde polisi tukanyiza nayo netuga twagala abaana okuva ku myaka 15 okutuuka waggulu so y'abantu bakulu n'abaana abali waggulu w'emyaka 15 tetwagala bwana buto kuba tusuubira abantu bangi mututuleetera bizibu eno n'ensonga nkulu mbeegayidde mu gitambuze twagala abaana okuva ku myaka 15 mpaka waggulu n'abantu abakulu era tukanyiza ne security tugenda kukozesa venues ez'enjawulo bwe munaaba nga muzze bangi nnyo nga mufukidde abamutukuza screen gaggadde ziwali emabega teri atagenda kulaba kibenke newe munaaba mitwalo 10 nga muzze ku Freedom City tubaorganizingidde bulungi space okulaba nga buli omu addayo ewaka ate ng'afunye kyayagala ate tubasaba mukeere ku makya abantu abagenda okuwagira sheno mwabagenda ogitweka mu history mujje tukole statement mukeere ku makya na buli muntu alina okuyingira mu sheno kuuma empisa bw'oba oli mubbi toleeta fujja ku Freedom City bw'oba oli mubbi toleeta fujja ku Freedom City kuba tulina security zetaddewo ez'enjawulo tulina uba security mugiraba tulina abanaani uniform tulina abamilitary tulina abapolisi kubanga eno show bagyeraliikiridde nnyo kati security y'eggwanga yonna eri ku Freedom City naye nze ngamba ekyobuntu security yantandikidde kuffe nga bannayuganda propaganda yenayeno yabadde marketing state tugenda kukola statement nti n'abaana ba ghetto basobola okuba ab'amaanyi mu bulamu bwa bulijjo mu nsi omuguzi nali buno kanguddize stage manager tugende very much organized era buli muyimbi agenda okuyimba ngeri gy'oli surprise tugenda kuyisaamu essimu obudde bw'obumanyi bw'ogenda okuyimba era tusaba abayimbi nga bwe tugambye nti leero twaze kukola statement mu sheeno nsaba bw'oba otuuse ku stage weeyisenga akola statement nti n'abayimbi abazze okuyimba mu kivubo ekiri organized naawe oli organized kubanga ebintu ebisinga okuvaako obuzibu bushozi bayimbi bwennyini nojja wano ng'ate sho siiyo balanze alien skin waze kumuwerekerako ali nodda ku stage n'olwonkingirako si gwe alien skin yimbayo bwe tuba tugambye nti oluyimba lumu olw'obudde abantu babongeko yisaamu akavimbo oyitemu then abagenda okujja n'abantu baliwo abantu abajja n'egganga baaka stage eyo nsaba jangu ne DJ wo naawe kennyini abasigadde kina security yo ne bakyali bo bonna b'otambula nabo tuleme kukola kavuyo kye tusinga okwewala mu sheeno twewala kwonoona linnya lyaffe kuba sho eno tebeerangawo era abagamba nti omuyimbi mubeeramu abayaayi ono omuyimbi tategekanga ku buno bwe busoose okutegeka kati simanyi wawe ojja puresidenti ti mushoze mubeeramu abayaayi eno yesoose so twagala ne sho eno ekole statement stage yali organized abayimbi bajja tebatufiirako bufiizi yayimba nga yagenda kuba ffenna tukimanyi ekyatuleese wano wagira alien skin so abayimbi mwenna obudde bwo obumanyi bwogenda okuyimba era obudde bwe tukusuubira wano n'omuyimbi waffe kati bwe tutuukaawo abatubuza omuyimbi ku stage agenda kukolako ki omuyimbi alina ennyimba ezisoba mu 40 ekyo nno kizibu waliwo abayimbi abategeka nga balina ennyimba 2 nga bakajja mu kisaawe nga balina ennyimba 2 alina lwasoose n'olwo bwe mumanyi n'omuyimbi okuva ku siti ya Denja paka ku nnyimba zonna z'alina paka ku yatadde eggulo n'aziiza ziyoni zonna agenda kuziyimba so omuyimbi ku mutwalo gwo agenda kubeera ku stage okumala essaawa 2 byagenda okukolako ng'ogyeko ennyimba ezisoba mu 40 byonna by'olina okujja olabe nti kye bayita alien kintu ekiba tekiva mu nsi eno kiva mu bwengula eyo n'ebintu ebyenjawulo kakati ogenda kulaba ku bintu ebyenjawulo ebiva mu bwengula ku stage awo mwe bali kosi y'abantu yasazeewo nti abantu bonna mubeere ebigambo tubyogedde n'okukolako nebakesi okuteera enkya Freedom City yansha ekyafaayo kigenda kusobola olunaku lwankya ntegeeza kamonda public holiday ate ebintu bigeze ne byekwata kooti y'abantu egambe nti public holiday ekimeeki kigenda kuba mukinga konsati yakyeso olunaku ate ne gavumenti yakuno negamba nti era public holiday kibadde automatic olunaku kyolo ebadde olunaku lw'abazira nekikwatagana ne kooti y'abantu ngesazeewo nti erinnya
Luzira alien skin agenda kuteeka mu kyafayo nako era mbagambye bagambire Pallaso ne Pallaso walikuba ekintu obubadi bonna Pallaso byakoze bakube alien skin bamuswaze Pallaso agende ku kitanda yetikwa y'omusaayi obubadi twabukuddemu tegabadde mukamaanyi ga alien skin tegabadde maanyi gakumbe yakogereddeko n'agaana okumubuuza era Oluyi lwamukubiddwa ebimufudde omuyimbi bwafaayo nekooti yaabo nesalira n'ensi tubagambe twebaza nnyo bannanga abantu batutomedde twebaza bannayuganda police tebateekawo Oluyi ekiro IGP yali atufolowinga bulungi n'asesema ebbaluwa mu dakiika 2 n'akubira Abitex police yamunoonya omwezi bamusanga agenda neewandikira kutokusu ne bamuyimiriza namukasukira ekibaluwa nga kyebakuntumye nogala tugisesemye genda okukisitoyi era abantu musigale nga mwena muli united musigale nga mupika ekintu kino okuba eno show yammwe yakola statement mu public Pallaso abadde apulaninga osindika abalogo b'enkuba naffe twesiga Katonda kuba Pallaso ebintu bye bibeera byakuloga kwongera wayiriza abadde asindisa omuvubuka we bwe yajja efuuti bamuyita Walugembe musanze wali akola ebintu bya sitaani naye bapasita bali basaba musobola ogenda ne mulaba kugamba show Pallaso takyalowooza Pallaso alowooza alien skin naye ate ffe abategesi ba alien skin tukubiriza bannayuganda mwenna ne Pallaso mumuwagire abamwagala tulina mutima mubi tetuli muzanyo gwa dead game nti tuli mu muzanyo gwa mpala tuli muzanyo gwa promoting talent ekyakoze Abitex alien skin kubalaga nti abanyome biseera bisinga tuyita ba independent activists twagala nnyo okola kusaidia muntu yenna anyigirizibwa mu fight eyo mwagiraba nga Pallaso yanyigiriza alien skin yamukuba mu bwakimenke be n'awanika n'emikono kitegeeza mu lutalo n'omuntu wawanika emikono abakkiriza defeat naye obusiru bwa Pallaso yalowooza nti bagenda kumuwaana n'atamanya nti ekintu ekyakendeeza feva ye era saawa zino abonaabona nakyo asula aloota alien skin mumulaba atambula yeetondedde mu masaŋŋanzira yeetondedde mu kyaki yeetondedde mu bodaboda yabadde wali bali emmere makindi ewa muliiki ng'agamba muliiki nonya alien skin mwetondere neŋŋamba muliiki alien skin yamugaata mulinaako buzibu agende yeetondere abaana ba ghetto era Pallaso bw'oteetondere ghetto ojja kufa n'ekikolimo kyo kozi n'ekirala NRM kali musango omuwagizi wa MK otwalira musango omugambe singa Pallaso bali tulinako obukyali tumwagala nnyo Pallaso tulina obusobozi obuteeka buli kyonna waali ate amanyi kitegeeza embalala tumanyi olunaku lwaliro nye twagala okuteeka efort potro bali ku masimu bagafiirako kale bade tusobola okuteeka ate n'embeera eyinza okutukakiuza okuyiika kimenke kikyuka essaawa yonna nga buli Pallaso watadde sho anakuseinawo sho naye tugenda muwabula nga bali kakiiko atesitesi naye nsinga kwebaza nnyo abawagizi bamumadesa abantu memufudde alien skin erinnya litawanya okwogera omusaasire kati coordinator kabeeko kyayogera coordinator Tony Sembe yakabeeko kyayogera dakiika emu coordinator mutereze kamera kano Edi Kenzo Musuuza ne ttiimu ye yonna bavayisi bonna n'akakiiko omukulembeze tabeera n'abaana bajja olunaku olw'enkya kigenda kubeera kibiru ky'amaanyi nnyo gy'oba nze ndi muwagizi w'ekibiina ensi yonna kyemanyi naye ndi pulezidenti akulembera ab'NRM abapawa NUP n'abadipu naye Edi Kenzo Musuuza olunaku olw'enkya olina ekigezo nene nnyo gamba federation olunaku olw'enkya webagenda ekigwamu ebituli girabanga abakuli akazi okukola ebyabwe oba okukumaakuma abayimbi okutwalizawo tukulinza olunaku olw'enkya era kamera zirina nvudde mu kamera nejalimi sikini tumanyi gye yavudde naye neebaza nnyo promota eyamulaze abantu bayimbidde emyaka 4 nga tewali amumanyi n'atuuka n'okuva ku nsi nga tewali amumanyi naye omuntu ategese ekivulu mu nnaku 4 n'alaga ensi emiliyoni n'emiliyoni nti waliyo alien skin which means ekintu kibuutikidde eggwanga amaaso gonna mugaze ku alien skin abaali beeyita abanene abaali beeyita ababede mbu tebagambwako kakati Abitex abalaze tosooka okuleeta man from nowhere n'efuuka ensonga bweba firimu etandika butandisi ate promota timumuzanyirako promota ye muntu ajja omuntu from nowhere n'amufuula ensonga mu ggwanga kati alien skin atankalanya ekibuga atabuse teyavudde buvunaagwa ne promota yensonga lwaki nti paki yawo bwe yalwana ne Mayweather nze saatunulira nnyo abo ababiri abaali balwana
natunulira nnyo promoter tusuza ku budde ng'obudde bukedde which means olunaku lwa nkya olunaku lwa bazira olunaku lwa byafaayo Alien Skin agenda kuleeta ebyafaayo mu ggwanga agenda kukyusa ebintu bingi bye mbadde temumanyi bigenda kutambulira so nga bapromota ffe twagala nnyo ekintu ekireeta omuntu ng'akijja awantu tekifuuka ensonga bonna promotinga ka miliyoni ojja tokoze bipya bonna okola show ya edikenga oba tokoze bipya I just